amawulire agabadde katambula nga gagamba nti Janet Kataha Museveni mukyala wa Yoweri Kaguta Museveni Mulwadde gwe ssebo oba nnyaba ndaba ndi wano okutegeeza nti kyaddaaki Yoweri Kaguta Museveni amaze n'akonfaminga nti yes kituufu Janet Kataha Museveni Mulwadde gwe ssebo oba nnyaba ndaba bampita kali lugambo Promax Simple MC gwe kasito ndaba ngenda kusaba ekintu kimu giteekeko share ate mbenga ndukuviira ku ntono tambuza video wabula nyongera okujjukiza ati Zaid Lighting Store tuli bakafulu mu by'amataala oyina apartments oyina essomero oyina rentals oyina factory oyina makaago we have all lights in all colors and sizes and all types atwetaaze nyambo nkubire ku simu zaffe ezaawo wansi tubeere nga tukola business kati njagala okola ekintu kimu video eno giteekeko share. A few days ago ennaku z'omwezi nga 16 omuvubuka amanyikiddwa nga Kakwenza Lukira Basajja yavaayo n'ateeka ku mukutu gwo gwa X n'agamba nti afunye amawulire nti Janet Museveni Kataha mulwadde muyi nnyo era ali mu ddwaliro ly'Embuya. Museveni alabiddwako ng'agenze okumukyalirako nti abasawo baali badvisinze alinnye ennyonyi ne bagamba ayinza obutasobola tuuka gye bamutwala. Eyo story we yatambula abantu abasinga twali skeptical ti Kakwenza tabanga atusuula mu kigundi. Era a few days ago waliwo munnamalo gwe bakutte eyatambuze yayogera ku ggulire eryo ku mukutu gwe baamukwata era ali mu kkomera. Now just a few minutes ago bakugamba nti President Museveni confirms First Lady Janet getting better after illness. Museveni akkiriza n'akonfaminga nti mukyala we Janet Kataha Museveni mulwadde wabula mbu agenda sukka. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba giteekeko share. Now oli ayinza okugamba nti simple obwo muleeta buleesi bukutu bw'abantu obuwandiika ebintu ebyo si bituufu. Nabadde enkomplini agamba abantu bane mulekerawo okwogera mawulire kano mugenda liisa abantu enkoko. Now njagala owulirize bulungi nnyo. Museveni ng'ayita mu advisor we omu ku advisor be omukyala amanyikibbwa nga General Reiso abuuziddwa bannamawulire ku mbeera ya First Lady waabwe Janet Kataha Museveni na Reiso bassebo ne bannyabo azzeemu bw'ati. Vuga video katukomewo. Mwannyinaze Yoweri Museveni yatubuulidde nti mama yalwala muko naye nga kati akubye ku matu. Amen. Ali okay. Katwongere omusabira atererere ddala. Mwongere okusaba naye munnange ebyo nabiraba mu ddwaliro. Ntera okugenda mu ddwaliro ne ngamba katusabe oluggalawo oluggi. Ngoddako bibyo. Tebasaba abantu. General Reiso confirms n'agamba nti mwanyi muganda we Museveni yamugambe nti Janet Kataha Museveni abadde mulwadde naye agenda awona. N'agamba bannayuganda musabe nnyo. Agambe bannayuganda musabire nnyo Janet. Naye mu kusaba tayongeddeeko oba awone oba tawona. Kati bannayuganda balekedde option. Oli wadde mbosabira Janet Kataha Museveni kyoyagala naye nga musabire Janet. Mukole eki? Musabire Janet. Gwe ssebo oba nnyaba ndaba olunaku olwaleero nyongedde okutya bannayuganda. Kakwenza Lukira Basajja yayogera ku ggulire lino. Bannayuganda abasinga ne tulirabanga eri okusaaga ne tugamba alabika yagala tutomeza because waliwo abamu abaterolanga abantu naye nga si bituufu naye nga just kuteekawo mbeera. Bassebo ne bannyabo abaana bamanyi Museveni mpaka munda mu State House. I'm just asking myself how this very crucial information went out of the State House neja mu public domain. Kakwenza Lukira Basajja ayongedde otiisa eggwanga. Lwaki? First and foremost, this gentleman yava mu ggwanga Uganda nga passport ekwatibwa ekkooti. We don't know how he managed to go outside of the country without his passport. Now, next,
avudde n'ategeeza eggwanga nti mukyala wa Museveni Kataha Museveni Janet Mulwadde. Weeyogera amawulire gano abasinga twasooka ne tugabuusabuusa. I myself nagaana okukola vidiyo eyo. Wabula nvaayo okukola vidiyo ku nsonga eno after nga muwala we avuddeyo eyali ateeseteese okusabako okwebaza akalulu ekkololo ng'akujja enaku z'omwezi nga 28 omwezi oguwedde. Muwala wa Museveni yali ateeseteese okusaba patience. Wabula okusaba okwennaku z'omwezi nga 26 n'akukolinga off n'agamba nti tukujja olw'ensonga unavoided circumstances, ekiraga nti waliwo ensonga yali enkulu nekitandiko justifying ensonga eyo nti nsonga kye gisizzayo okusaba, ate nga Kakwenzi yakubye eggulire nti Janet Kataha Museveni muyi. Abasinga era twasigala tuli skeptical nti oba oli awo just bassebo ne bannyabo tuba tuli awo. Munnamawulire amanyikibwa nga Remy Bahati n'avaayo n'akola tweet ku X n'akola ne post ku Facebook ye ng'agamba nti afunye amawulire nti ennyonyi ya president special jet presidential jet eyina otambuza president ne first family erabiddwako ng'erandinga mu Georgia, Savannah Georgia. Bassebo ne bannyabo ate nga ffenna tukimanyi nti ennyonyi eyo etambuliramu president na first family oba VVIPs. Kyayongera okuleetera abantu okwebuuza nti tebabanga bamututte mu Savannah okujjanjabwa. Era bangi babadde nga boogera ebigambo ku mikutu nti wekataligirya by'ebigambo by'abantu. Tuba tuli awo njagala nkulaga engeri amawulire gye gakubyemu gavumenti. Tuba tuli awo abantu nga Balamu Barogahari bavayo bagamba nti ennyonyi ya president yagenze Savannah just kugikebera because Savannah Georgia gye bakanikira ennyonyi eyo, ye company yakola ennyonyi eyo gye ina service point yaayo. Abantu ne bagamba it's okay. Now gwe ssebo oba nnya bandaba kitukubye enchukwe, kitukubye wununu oluvannyuma lw'okuwulira nga Museveni kennyini agamba nti First Lady Janet getting better after illness. Kino kikonfaminga amawulire ga Kakwenza nti omukazi abadde mulwadde. Kati ate ekisinze okwewuunyisa bannayuganda bassebo ne bannyabo ye mukyala munnamagye amanyikibwa nga Nalweyiso okuvaayo naye n'akonfaminga nti yayogeddeko ne Museveni n'amugamba nti Janet Kataha Museveni abadde mulwadde naye agenda awona. N'agamba bannayuganda bannaye musabe nnyo. Uliriza. Mwannyinaze Yoweri Museveni yatubuulidde nti mama yalwala muuko naye nga kati akubye ku matu. Amiina. Ali okay. Katwongere omusabira atererere ddala. Mwongere okusaba naye munnange ebyo nabiraba mu ddwaliro. Ntera okugenda mu ddwaliro ne ngamba katusabe oluggalawo oluggi. Ngoddako bibyo? Ngoddako bibyo. Tebasaba abantu. Mwannyinaze Yoweri. General Nalweyiso ayagala bannayuganda basabire Janet Kataha Museveni. Njagala mu comment section gwe alaba video nombuulire ogenda kusabira Janet Kataha Museveni oba togenda musabira. Mu comment section kye njagala olaba nti simple nze ngenda musabira lwa nsonga bweti ne bweti, ngenda musabira awone lwa nsonga bweti ne bweti, oba ngenda musabira lwa nsonga bweti ne bweti. Bampita simple. Nyongera okujjukiza Zayid Lighting Store. Tuyina amataala gonna. Oyina ennyumba y'abapangisa, oyina mizigo, oyina makaago, oyina apartments, oyina factory, oyina essomero. Jangu otuguleko amataala. Saba Mukama Katonda abankumira takumira mpeera mweraba.